Kaakati omukyala golaba oyo mu katambi agudde eddalu. Okumanya abantu babi ku nsi ya Katonda eno, awo wennyini waayimiridde waagwiridde eddalu wabadde akolera. Banneyiba be babadde akola nabo bwe bategedde nga nneyiba waabwe agudde eddalu, amaduuka ne bagaggala. Wabula okumanya nga ebintu bya Katonda bino bizibu. Omukyala ono agenze n'abako edduuka ly'ayimiriddeko nga talivaako, ng'aliko nkona bw'agamba mugguleewo. Yenna ne yeeyambulamu engoye. Abantu ne batandika okugamba, lwaki ku maduuka gonna agali wano ate ayimiriddeku eryo edduuka lya nneyiba we omu? Ebigambo ne bitandika okuyitingana nti kiyinzika okuba ng'omuntu eyamuloze eyamusudde eddalu ali ku eryo edduuka lyennyini ly'ayimiriddeko, lwaki lyokka lyalemeddeko ate nga kisoboka. Mukola n'abantu eyo naye nga tebabaagala. Mukola n'abantu banneyiba bammwe naye nga tebabaagaliza. Omuntu n'akulaba ng'ofunye bakasitoma n'alyoka azimba omutima. Amaduuka jjukira gaayala. Omuntu asobola okuzimba ekizimbe kye maaso maduuka naye nga gonna kuliko buno obuduuka bwa cakala butunda sukaali, ebindaazi, soda biki. Kati oli bw'alaba nga munne atunda nnyo, batandika abamu okugenda mu basawo Abaganda babaloge basiranye bizinensi zaabwe. Kati ate ono ye teyasiranyizza bizinensi ya munne, wabula omutwe yagusiranyizza. Yasiranyizza bizinensi n'okumusula eddalu n'amusuula eddalu. Okumanya abantu bano banneyiba bantu bazibu nnyo. Bonna bagambe katuggalewo twetegula ekibabu. Olaba omulalu wajja n'ayingira mu dduuka n'ayogera nti gundi ye yamuloze n'oswalira awo. Bonna amaduuka bagaggadde bagaanye okuggulawo. Bonna bagaanye okuggulawo, naye omukazi agamba muggule. Alina oluggi lwalemeddeko agamba muluggulewo. Ndowooza mulaba Abannayuganda bali abantu abazibu ennyo. Okola ka bizinensi naye omuntu n'alyoka akukakkanako n'akuloga ng'alinga agamba nti oyingiza kawumbi olunaku. N'ennusu 1000 lw'okola luluma omuntu. Era abantu abasinga obungi bagamba nnyo, bannange mwegange mu Katonda. Asobola okweganga mu Katonda yeegange mu Katonda. Asobola okweganga mu byobuwangwa byammwe eby'obujjajja mwegangire eyo. Asobola okwegangira mu Kuruhani nawe weegangire eyo. Ffenna kye tunoonya kubeera bulungi naye abantu babi nga bw'okiwulira. Asobola okuba nga alina n'ekintu kye yamulogeddemu ng'eddagala yali muteredde ku dduuka lye nga bwe yalibuuse. Kyokka mukazi wattu asobola okuba nga alina abaana, alina famire, alina omwami, gwe n'omukakkanako n'omusula eddala olw'okuba olina obujja bwo. Bibayita Abannayuganda. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko vidiyo yiiyo gimpereka like. Badde ntambula ng'omuntu alumirirwa abantu n'ensanga omukyala wuuyo tetumanyi oba walagi oba yagudde eddalu alebeseza abantu okukola bwakuba ku nzigi. Bannange figa bw'oba tolabye feesi figa eyagimanyi yenna munone omuntu wammwe amazeeko abantu emirembe abaganye okukola ndooza mulaba akonkona yenna yeevulunze yenna oba ddala oli mutandise oba walagi tetumanyi. Sisobola nakikwata mu feesi kati nkitidde nandikipositinze bamunone abeewaabwe basumbuwa abantu walagi bajje bamunone aleke abantu bakole. Aha bannaye mbabuulire omukazi olowooza tazibirizaawo. Omukazi yazibirizaawo. Awandiise mu comment section n'agamba nti kirayika baamulogeddeawo. Nange nsigaddemu ka question mark. Omukazi yazibirizaawo budde buzibyali awo. Bakolerawo tebakoze yadde 10 olwaleero bamaze ne badde ewaka abamu wasiibye waggale. Kati bw'atyo bwe yeeyisizza yeekalakaasizza bw'atyo. Baganda bange anti nababuuzizza ne mbagamba mumbuulire oba waliwo mutambuze vidiyo eyo oba waliwo amanyi omukyalo oyo figa yeeyo feesi nagibaweerezza amanyi omukyalo oyo bannanga abantu tebakoze olwaleero. Omukyala yeefuze ekitundu, omukyala yeefuze ennyumba zaawo. Vidiyo mugitambuze tuuke ku famire ye, tuuke ku mwami we, tuuke ku bamuvunanyizibwako bannange.
mutuyambe buyambi ba sweet abantu tebakoze olunaku lulamba tebakoleddeeko ddala katuli musaawa 8 abantu bonna bali awo bayimiridde omukazi yeekola obumodimodi kate tutegeera bannange kakati nno embeera y'obweto bweri ku sayidi eyo omukyalo oyo obubanga omumanyi ayinza okubanga maama wo ayinza okubanga mukwano gwo ayinza okubanga anti wo ayinza okubanga neighbor wo eyo gye musula eyo yembeera gy'alimu baamuloze n'agwa eddalu bintu bya mirimu bintu bya nfuna olwaleero si bya basajja omanye ebiseera ebisinga abasajja bye batera nnyo okulogeramu simanya gundi kiri naye olwaleero bya mirimu banange tewali kintu kisinga kunyiiza bantu nga mirimu omuntu mukola ate nno ebintu bya Katonda bino bizibu Bannayuganda bantu bazibu nnyo Omunnayuganda ye muntu asobola okera ku makya n'akuloga naye nga temukola mulimu gwe gumu nga oli atunda nnyaanya butungulu na mboga na biki nakkakkana kuwa omudaala gw'amanda atunda mu kibanda ky'amanda n'amuloga amusiraanye olw'okuba alaba nga oli atunda nnyo amanda ne beerabira nti emirimu bakola gya njawulo owa bbuca osobola okumusanga ng'ate ali mu kuloga ow'edduuka ebintu bya Katonda bizibu simanyi lwaki Bannayuganda bantu babi nnyo okutuuka ku eyo extent nti omuntu asobola okukera ku makya ng'alaba neighbor we akola nnyo omanye abantu bateeka bizinensi awamu naye ebiseera ebisinga ekyokuwa bakasitoma ye keya ne services z'oguza abantu bo musobola okubeera ku bizinensi y'emu ng'oli sukaali afu agitunda 1,000 mu 1,000 wabula nga gwe yiyo gitunda nusu 1,000 ekyo 1,000 oli kyayongeramu kisobola okugoba bakasitoma ewuwe ne bajja ewuwo ew'olukumi kubanga sukaali aba y'omu kati omuntu agenda kujja ate agambe nusu 1,000 ogaana okumuwa sukaali agambe naye kaŋŋende wali eri abalina sukaali ow'olukumi n'amaliriza nga kasitoma oyo agenze wa neighbor we oba okitegeera kati baneighbor ng'abo ebiseera ebisinga kibanyiiza nnyo nga bw'okiwulira like bawakaments nga mukola mwenna ebintu bino bitera okubanyiiza era banyiigira nno ddala ogenda okulaba atandise okufuna obujja bakasitoma bamuyitako buyisi ekibiriti yakituna nusu 2 gwe kituna nusu 1,000 lwaki tebaamuddukeko akawunga oluusi yakatunda oba akawunga kammeka nga yakatunda oba 7 nga gwe okatunda 6 ekyo 1,000 kigoba bakasitoma ne bajjeewo kati oli ekifo ky'okukola eddogo lino lyagala okukuteekako kusiraanye ekifo ky'okulikola oba n'atereeza mu mpeereza ye ate atandika kwagala kusiraanya ggwe oba okitegeera ate munnange abantu be batyo basooka kukola ntalo ogenda okulaba batandise okukuteekako olutalo n'akuteekako olutalo olutaliiyo omukazi natandika okukuwalana ebintu ebimu ate munnange abakazi be batyo basosonkereza ye muntu asobola okwera ebintu n'abeeta mu mulyango gwe n'akola kino oba okitegeera agezaako okuprovokinga obeeko nekyovaamu ate jjukira entalo z'abakazi zo zitabukirawo amazzi n'agayiwa mu maaso g'edduuka lyo oba okitegeera okukusosonkereza kumbe ye aba alina missoni ye ayagala muggyeko obusungu watandikira okukukola ekintu ekyo ekibi naye ne weewuunya lwaki eddagala eryo lyakozesa okukusiraanya talikozesa kweyimusa wange ebiseera ebisinga abantu eddogo balikozesa bubi osobola okukozesa eddagala okusiraanya omuntu omulala n'olikozesa okweyimusa kati ono omukazi bamuloze ne bamusuula eddalu naye ate munange ekikonyesa abantu abamusudde eddalu be bantu baakola nabo alemedde ku dduuka n'agamba gundi ggulawo abantu ate jjukira abantu Bannayuganda nabo tebalwawo okutandika kulowoolereza bintu batandika okugamba naye lwaki ali ku dduuka eryo lyokka lyokka bagenda otandika okulowoolereza nga ddala mu butuufu omuntu ono alina kyamanyi ku kusuula kwa munne eddalu era ogenda okukakkana nga batandise okukugwamu oba okitegeera ekintu ekyo so n'olwekyo abantu Bannayuganda bantu bazibu nnyo nga bw'okiwulira oba okitegeera ekintu ekyo naye Katonda alina kutuyamba buyambi so omukyalo ono oba ng'omumanyi ayinza okuba nga muntu ayinza okuba nga maama wo ayinza okuba nga anti wo ayinza okuba nga
mukyalawo agudde eddalu bintu bya mirimu, nsonga za mirimu. Naye nga bannayuganda bannange mulekeraawo fitina, mulekeraawo emitima emibi, mulekeraawo emitima emibi. Ekikuloza munno okumusuula eddalu nga talina kyakubbidde, talina kyakuliiridde, kiba kyaki? Akoze ka bizinensi ke, akoze kaduuka ke, omukkakkanyeko oli mu kumusuula ddalu era ekituukiriza kubanga olimusudde. Lwaki mulina emitima emibi bannayuganda? Oba okitegera ekintu ekyo? So bye biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mwebale kuba nti ate musubscribinga saako n'okuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo mwenna, Omukama Katonda abankuumire, abampeera obulungi obutagambika. Tusinkane olunaku olw'enkya, Omukama Katonda ng'asazeewo mweyongere okusubscribinga tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Ky'oba olina okukola ekintu kimu, kona mu kapesa ka subscribe malako na mukade akade kajje mpasonazo katekemu olwo nti bwentekamu vidiyo gw'oba osooka okugiraba. So mbaagala nnyo mwenna gye muli, mubeere bulungi, mweraba.